Sabbiiti ewedde minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga General David Muhoozi yayanjulira Paalamenti etteeka erigendereddwamu okunyweza obwetengereze bwa Uganda ku mawanga amalala erimanyiddwa nga Sovereignty Protection Bill. I beg to move that the bill entitled the Protection of Sovereignty Bill 2026 be read for the first time. Ebimu ku biri mu tteeka lino amawanga amalala gakugirwa okweyingiza mu byobufuzi bwa Uganda. Ebibiina ebigabirizi by'obuyambi byakwetegerezebwa nnyo okukakasa nti tebyeyingiza mu nsonga za bukulembeze bwa ggwanga okuggyako nga biweereddwa olukusa okuva mu gavumenti. Ekimu ku bisinze okweraliikiriza abantu bwe bukwakkuliza obuteekeddwa mu bbago lino obukugira omuntu okufuna ssente okuva ebweru w'eggwanga. Obuli bw'enguzi bugenda kujja nti minisita owa internal affairs ne banne n'ab'ekikoosi be bagenda gufuula mugano kasete kyakayingidde tusayiningawa ono alina projekiti mutuwaako mmeka. Etteeka ligenda kuleeta obulyake, ligenda kuleeta obutali bwenkanya nti abo be banaabaagala bokka bagenda okufuna ssente. Eryo etteeka era tugamba nti si ddungi era twagala lisuulibwe mu ki mu bbago lino munnayuganda yenna bwe yeetanda n'afuluma eggwanga okugenda okukuba ekyeyo okusindika ensimbi kuno kujja kuba kusiitaana kwennyini. Abakyala abakulembeze abeegattira mu mukago gu Network for Women in Politics bagamba nti etteeka lino lireeteddwa mu mutima mubi kwongera kunyigiriza bannayuganda. Gavumenti eno projekiti eziva ebweru eziyambako gavumenti eno okulaba nga abakyala tubeera balamu, okulaba nga amasomero gazimbibwa, okulaba nga ebyamazzi bibeera birungi, okulaba nti munnayuganda naffe ffennyini abakyala abali wano ezo ssente ze zituyamba okubanguka ne tubeera abakyala ab'omugaso abateesa era abagattako eggwanga. Bwe mugenda ne muggyawo ssente zino ffenna mugenda tukotoggera. Omubaka omukyala owa Kiboga District Christine Kayana Kimwero agamba nti kino kigenda kusajjula embeera olw'ebbula ly'emirimu erigenda okweyongera kubanga abavubuka bangi babadde baddukira ebweru w'eggwanga okufuna emirimu ng'ejja kuno giremye. Abavubuka baffe tebalina mirimu. Kaakati tubadde tulowooza era nze nali champiyoni w'okulaba nti eggwanga ly'abantu Abanyarwanda bafuna ebiboogerako nabo bafulume bafune ku mirimu. Kaakati tusaawa eno tubadde tulaba nti abaana baffe bagenda bweru basobole okwerabirira n'okulabirira abasigadde. Kyennyamiza nti mu bbiiru babayita baforena baba tebakyali bannayuganda. Ensi Uganda ffe tugenda okusooka okwegaana abaffe. Abakyala bano balumiriza nti etteeka lino ligenda kunyigiriza ekitonde ekikazi okukira ekisajja kubanga abakyala be babadde basinga okuganyulwa mu nsimbi eziva ebweru w'eggwanga. Kati bw'ogamba nti ogaanye obuyambi obubadde bujja otuyamba oluvannyuma nga tumaze okulaba nti essente eziriwo wano tezimala. Oba ofuuse ng'omugagga aganze mugagga w'ekika ate teri muntu mulala mu kika ayina kubeera na ssente. Abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu abawangala n'akawuka akaleeta Mukenenya nga bali wamu n'abo abaliko obulemu nga bakulembeddwa Maxensi ya Nakibuuka takirambudde bagamba nti ebbago lino singa liyita ne lifuuka etteeka abantu bangi bagenda kufiirwa obulamu bwabwe kubanga bangi obuyambi bwe bafuna babujja bweru wa ggwanga. Ate nga tukimanyi nti civil society organizations mu Uganda zibadde ku forefront okulaba nti budget z'ebyobulamu zeeyongera n'okulwanyisa Mukenenya. Ba ministers, ba MP bali wali basoma report baleese eddagala eriweweza ku Mukenenya. Mukenenya kakkanye nnyo by 2030 we are getting the target. Who has done this? It is civil society. We are grappling ne issues za Uganda, insecurity. Abaana baffe babatta, abantu bafa, traffic jam, abantu bafiira mu jam. Moreeta mateeka gatunyigiriza. Until when are we going to be oppressed as Ugandans? Ate ye Edith Byanyima agamba nti amateeka mangi agakoleddwa Paalamenti nga galimu ebintu bingi ebigakwekeddwamu. This so-called Sovereignty Protection Bill is being presented as a shield for the nation, yet in its current form it looks dangerously like a weapon against the people of Uganda. Kati balabudde nti singa ebbago lino terisuulibwa mu kaseero Uganda eyolekedde okwekutula ku bitundu ebirala eby'ensi nga kw'otadde ne bamusiga nsimbi. What happens to Ugandans who live and work and study abroad? What happens to our children in their diaspora, raised in other countries but rooted in Uganda? Are they now to be viewed with suspicion?
olw'obukyamu bw'ebbago lino bategeezezza nga bwe litasaanye yadde n'okubaganyizibwako ebirowoozo okuggyako okulisuula obusuuzi kubanga teririna kalungi ke lyagaliza bannayuganda. Gerald Damulira agafeeyo ku Spark TV. Teriyamba muntu wa wansi, teriyamba bannayuganda bali bweru, ffenna terigenda tuyamba lisuulibwe mu ki? Mu kasero.